by'essese bikolebwa ebizinga 84 bino nno nga bisangibwa mu disitulikiti y'e Kalangala. Wabula ebizinga bino byatuumibwa ssese olw'ebivu oba biyite ssese flies mu lulimi Olungereza ebyalumba ebizinga ebyo. Ebizinga by'essese bijjuddeko ebintu bingi ebisanyusa amaaso g'abantu ssaako n'amaloboozi agawummuza ebirowoozo by'abantu. Abantu abasangibwa ku bizinga bino bayitibwa basese ssaako n'olulimi lwabwe oluyitibwa olusese. Omusese owaddala alina olulimi olulwe. Akubuuza mulaye mu bufunze nti abaye musomose ennyanja muzinga buli eradde. Embeera y'abasese yabanga n'embeera ezaabwe nti abalala baavanga e Tanzania gye bayitanga Tanganyika, abe twayitanga abaziba. Abalala ne bava e Kenya, abalala ne bava eno. So nti embeera gye baavangamu yabanga ya njawulo olw'okuba nti baabeeranga ku landing site baabanga bavubi. Embeera eyo nga n'ennyumba ze baazimbanga zaabeeranga temporarily olw'enzikiriza nti twazze kukola ki kuvuba tudde okwaffe. Ebizinga ebikola ssese birimu Ngamba Island oba ekizinga ekiyitibwa Ngamba. Mulimu ekizinga kye bayita Banda Island n'ekizinga kye bayita Bulago. Buggala kino kye kizinga ekisinga obunene mu bizinga by'essese. Kitudde ku acres 2.5. Buggala kikwata kifo kya 10 mu bizinga ebisinga obunene mu nsi yonna. Kizinga kino kye kisinga okubeerako abalambuzi ssaako n'omuwendo gw'abantu omungi era nga bano babeera mu mbeera eyeeyagaza anti abali okwabwe tebalema kuduula. Okugenda ku bizinga by'essese abangi bakozesa amaato amatono ssaako n'ebinaala oba biyite bi MV Kalangala. Embuulire tefa yonna wabula mu kanyomero kano twagala okukutegeeza ebikolebwa n'ebitakolebwa ku nnyanja oba buyite obulombolombo bw'oku nnyanja oba ku bizinga bino. Nazzi kuno abaalugera baalutuusa nti ennyanja ettagimanyidde era enjogera eno etuukira bulungi ku bye ŋŋenda okukubagulizaako. Akamu ku bulombolombo bw'ennyanja kali nti ennyanja yettira wabula singa omuntu atemulwa n'asuulibwa ku nnyanja, ennyanja eno nga si ye yamusse, ennyanja eno emuwandula kubanga si ye yaba yamusse. Ebimu ku bizinga by'essese tekugwendwa bakazi, okugeza ekizinga Lizira tekugwendwa bakazi era singa kakutanda niweesanga ng'ogenze ku kizinga kino wandyesanga ng'ofuuse mwana wa Walumbe anti babula misaasaano sinakindi n'okulugulamu obulamu. Ekyo kye bayita misambwa omukazi wenna ogendayo mukyalo oyo oyinza omukubirayo n'afiirayo. Ebizinga ebyo gyebiri lwakuba nange ate sibituukangako naye nga gyebiri nga tebigendwako mukazi nga ebizinga ekyo bwe wagendayo omukazi kale kiba kizibu nnyo bayinza n'okubula. Ku nnyanja tekugendwa ndiga yadde akooya kaayo era bwe kakutanda oyinza okulugulamu obulamu okusinziira omukulu ono bw'atunnyonnyola. Ku ssese kuno tekulimibwa bulo era ku ssese kuno tekuleetebwa ndiga era ng'ensonga nnyingi zaaviirwako okubanga
endiga tezireetebwa kuno ate tekulimibwa bulo. Bwe tuddayo eri ku bizinga 84 okuli abantu, ebizinga 4 tekugendwa bakyala. Singa oba omukyala agenzeeko olw'ennono z'essese tojja kutuuka.